kuyiza mwe ekintu mwe bimpita mu mutwe nga bolooza nti mbate ngenda kubawo ekigambo kino katolo kuba kirowooza kono kikonoga mama namukwaya naye nga mmanyi nti ebyo biri gundi off camera kati mistake yajjira kubisuula. However, that is where the problem is. Actually, it gets me back to the Fangon, the team. The way they use the camera, because HHG is secret. Why would they release that? No, kakati kiri why would they release that? Kiri bwekiti kati nga kuffi. Adventure soko okkirize yenga ffe tuyinza okuba twagamba nti bibeera off camera. Ng'ate ye mu creativity ye aga nti bwe kivayo kina kikimugattako. So tube open minded of accepting ate kyennyamba. Jukira ffe kyatonyumira watu social media ne boominga nekola ki nze nengera maaso nenfulumya ennyimba zange mukazi wo nenfulumya luno olupya Linda. Then nenanga show yange kiri ne kigwa. So people were like, you're at Fangon for budget at a refuge engeri gye wagende wadde Uganda nga abaana ba NUP bakambwe gyoli okitegedde. So nogamba ate already naye Fangon yali afunye share of the NUP guys. Nogamba, you know what? Kati kwagamba nga nonya waddukira budamu. Let me settle soft landing. Anegata ku kivubuka kino kasa kina masanyalaze saawa zino. Tekyali ekyo bambi ekivubuka ekyo nno. Was there any connection before you and Ali Amkulu Alien Skin? Yeah, before Alien Skin ndoza Alien Skin nze nabeeranga lukuli awo. Yeah. Naye baabeeranga lukuli. Be bamu ku bwana obuto bwajjange wange ku gate ne bukonkona n'oggulawo ne budduka. Wow. Nze nakamanyi nga kana kato. Kati bwe kafuuka Alien Skin. Ninga kana kakula ne kafuuka stubborn bwe kati. Era kankubirako muzeeyi wagenda muzeeyi kola ki. Era nagenda kalabanga katabani. Omanyi buno bwana bugamba gundi asulaawo ke kamu kubajja ne kakokana n'oggulawo n'ate ne kadduka ne kakutya. So that was Alien Skin. Kati mumanyi we before. Kati bwe ndaba atandise okuba stubborn. Era manyogero ne mugamba kati mutabani obadde kikati kino genda kikola otya amuzeze nawo ngoma kale kankuteremu kano. So I knew him before. So tusuubira omukulu Alien Skin okuyimba ku show era bigenda kutambula bitya any collaborations kigenda maaso between you and the Fangon family? For now ekya show bwana bali ready. I don't know sinaba kutegeka nnyo bati wamulangira. So ekyo nja kumubuuzaako bwana in good books with him ndi in good books n'omuyimbi yenna ffe tuli wano lwa industry era kyensobola okujjukirwako nnyimba leero ne bwentandika okukola ennyonyi bampita muyimbi. So ku lwa industry bw'oba ogattako mba naawe bw'obanga togattako naye nga talent ogirina I'm there to collect. Tash katono nnyo jamuza katono nnyo yakoze submission n'agamba nti ayagala kulagako obayisa otya ejjogo